Obutuvaayo abatuuze n'abakulembeze abawangalira mu bizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma bawanjagidde gavumenti ya kuno okusobola okuba nga bwete badduukirira Bunambiro okusobola okulaba nga bwete ezimba eggwanika ku ddwaliro lya gavumenti eriyitibwa erya Buvuma Health Center 4 mu bitundu bino okusobola okuyambako abantu abulijjo abadde bagenda bayita mu kusoomozebwa okutagambika kubanga kizuuliddwa nti waliwo abantu abagenze bafa kyokka ne bababikkako obugoye nga bali ku lubalaza olw'eddwaliro ekintu ekyongedde okuteekawo akaseera akazibu mu nzirukanya y'emirimu. Abatuuze abadde boogezeganya mu mukono wa Nabbasa okuva mu bizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma batubuulidde ennaku gye bayitamu. Kwatagana ne mochale ekyo kizibu kyennyini ku ddwaliro lyaffe wano kubanga abantu bangi abava mu bulamu bw'ensi ne batuuka okubabikira obukidda wabweru ku lubalaza era n'essaawa zino lwamutakyali mu ddwaliro wennyini ate abantu bwe bajjanjabirwa. Gavumenti etuteeremu obuyambi etutaase tusobole okulaba nga obulamu bw'abannafu wadde bulamu bwabwe buba buweddewo naye omubiri gwabwe gukuumibwe mu mbeera ekola etegeerekeka kubanga kino kireeta entiisa kuba kati bw'otunuulira omugenzi waali nga n'abalwadde bonna bwe bakuŋŋaanidde kitiisa nnyo. Eddwaliro lyaffe teririna mochale basawo akaluumu ke bakoleramu ate ke kalimu omulambo omulwadde ne bwafa tetulina mochale we bamukolaki we bamuteeka. Kaakati ssentebe w'erusa ey'okutaano wa disitulikiti y'e Buvuma mu bizinga Adrian Wasodongo ategeezezza nti gye buvuddeko gavumenti ya kuno yasuubiza nga bwegenda okulaba ng'ekola ku nsonga y'okuzimba eggwanika ku ddwaliro lino naddala ku mbali y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 kyokka kiwunyisa okuba nti omwaka ogw'ebyensimbi guwuddeko lekinaba kubanga kiteeba mu nkola. Ajjukizza nti ekiseera kino gavumenti esaanye esobole okuba nga bweterowooza nnyo ku bantu mu bizinga eby'e Buvuma. nga pulezidenti batusuubiza bifo speed naye tugenda kumala tukisanja n'okugenda ku Center 4 omulimu gwaffe twawukola nga disitulikiti tufuna ettaka twamaze n'okuli fensinga naye ekyalo kusita 4 wano bw'omu waka mu Uganda bwesanga abalwadde nga balina abafudde batusuubiza hospital bajja tuwa mochale balongereko n'ebizimbe n'abasawo okugula gavumenti y'ewakati omulanga bw'eddwaliro lino lisummuusibwe tusobole okufuna buli kimu n'essaawa zino abalwadde basula n'abafu ekintu ekityobola eddembe ly'abafu ery'abalamu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Honorable Ruth Nankabirwa agugumbudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala ba RDC n'abamyuka baabwe bategeezezza nti bano tebalina kye bayambye mu mbeera y'okulaba nga baziyiza okubba amasannyalaze n'okubba abaza amasannyalaze ekigenza kirabikira mu bitundu ebitali bimu. Ono ategeezezza nti embeera eno esinze nnyo okuba nga bwete erabikira mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga Uganda ne mu kitundu kino ekya Busoga era ng'agamba nti beetaaga wabeerewo kirina okuba nga kikolebwa ng'ababaka ba pulezidenti bayitibwa RDC basaanye okusobola okulaba nga beebatu bazibuka mu tulo. Ono okwogera ebigambo bino asinzidde ku ssengejjerero ly'amawulire erya gavumenti eriyitibwa Uganda Media Center mu Kampala babadde nga bwatajjukiza bannayuganda nga bwe ziweze ennaku 10 bukyanga ekitongole ekiyitibwa ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited kikwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okubunyisa amasannyalaze okuva mu bumeme. Nga mu bitundu bino wali ebikolwa bweri eriyo ba RD ne ba deputy baabwe ne ba assistant baabwe eriyo DPC eriyo ne resource abo bonna abakulu ng'ate nze genda banti gavumenti oba tulinda gavumenti ki singa batukolera omulimu ogw'okugenda mu maka g'abantu abali mu territory zaabwe pulezidenti abasindika okukolera ne bakola omulimu ogwo ogw'okutaasa gavumenti okufiirwa electrons okufiirwa amasannyalaze ago n'okutaasa obulamu bw'abantu. RDCs please guno omulimu gwammwe era kubanga mwe bakamala byonna mwe muli wa commissioners eri kulinda order bawalala baffe nja kutegeeza pulezidenti directive eyagiwandiika. Bw'avuddawo n'ategeeza nti waliwo abantu 17 abagumbiddwamu obaala era nga bano baguddwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe oluvannyuma lw'okuba nti omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni yategeeza nti bonna abakwatibwa mu mbeera y'okubba amasannyalaze basobole okugenda mu maaso n'okuba nga tebaggulwako emisango nga gino. Ono agamba nti bano bagenda kubeera ekyokulabirako eri abantu abalala mu ggwanga. Twakwatayo abantu 17 bawera ennembana gwa butujju. Omusango guno ekibonerezo ky'okuteekako nti oli mutujju kiri mu tteeka ery'amasannyalaze eryakolebwa mu 2022 mu Mpala. Bwe bakukwata yuwetero era bano 17 bawera ennembana gwa butujju. Oba obbye waya emu oba bbiri oba nkata oli mutujju. Ate waliwo bababbira ddala amasannyalaze akawaya n'osika n'otaapinga. Bino ng'era kiri mu bitundu ebyo mu kiri eyo Bugenda Mbaale Bulambuli nayitayo n'endaba bakasuka obuwaya ne basika amasannyalaze gabatta enkya n'eggulo naye bagamba bwe misota gye gibabozze.
bayi era emmotoka eriko ennamba emmyufu bw'eyimirira bw'etyo olina kyoyagala okubuuza olaba abantu badduka genda mu balowooza onoonya babba amasannyalaze. Omuwandiisi w'ekibiina ekiyitibwa Forum for Democratic Change FDC Nathan Nandalamafabe mu butongole era bwe y'omu ku beegwanyiza okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu kalulu akasembedde ategeezezza abantu mu disitulikiti y'Obugweri nga basaanye okusobola okulaba nga beesiga ekibiina ekya FDC kubanga kye kibiina kigenda okubasangula amaziga era ebizibu byonna ebibadde bigenda basomooza mu ggwanga. Era ng'ono okwogera ebigambo bino asinzidde waleeku Miji Guest House mu Town Council y'Obuseesa mu disitulikiti y'Obugweri bw'abadde agenze okubanga bataatabaganya bammemba b'ekibiina eky'FDC abadde baasowaganidda nga tebakwatagana bulungi ng'agamba nti akalulu akasembedde ku mwaka 2026 basaanye okulaba nga badda wamu n'okulaba ng'ekibiina ky'FDC kye balina okwesiga. Tulina okugala abantu bonna nti ekibiina kyosobola okusapootinga mu Uganda guno kijja kuleeta emirembe mu Uganda ne FDC kuba olukumu ndi mu FDC mbairemu okuba yatandika era ekaalimu. Tulina abantu nga Ndoga wa Ibrahim, tulina Mama Namudibo, tulina abantu bangi kati abantu bano boona b'olukubona babaire basirifu lw'ekiseera nti kibaire recess saadi notulukuba nti muveeyo tuzimbe ekibiina kyaffe bupyaka bairewo naye tuzimbe nga tujja mu naye kati tulina okukola ki tutandise tulisaawo dino ebugwera olukubona bamaama babaire bali basanifu bali kukoba ekibiina kyaffe. Kaakati okusinziira ku ssentebe w'ekibiina eky'FDC okuva mu disitulikiti y'Obugweri omukyala Farida Namudiba agamba nti wabaddewo amawulire agatakwatagana bulungi nga bamu ku bakulembeze ku mutendero gwa wansi boogera byabwe n'abakulembeze ku mutendero gwa waggulu boogera byabwe ekintu ekividdeko Nathan Nandalamafabe okulanga bw'ati abubaka obululu bw'ekigere mu bitundu bino ebya disitulikiti y'Obugweri okulaba nga atabaganya bammemba bagamba nti bano babadde tebakwatagana bulungi ekintu ekibadde kiyinza okuviirako ekibiina ky'FDC obutatambuza bulungi akalulu akasembedde. Tuba tulina power communication nga tutuwulizaganya bulungi aye kusinziira abakulu bwe bali kujja ke bayiddamu niyinza okubaka enemeere ku nsonga y'okuba nti Abagweri tebaalonda batusuubiza okudoketereza pata okuva wansi paka waigulu n'abeesimbyewo bafuna obuyambi kuba babaire tibafunanga nti bwe tunaaba nga tuweze nga okwira walala nga bwe tutandise okuwulizaganya eziravu bwe naloba kuba Bugweri kuba nze mwene enemereire Busimbalaala ne Mududi Town Council. Nsaba abantu bona bwe babaire banonde kubanga mbere nzira ku kibi nti ono taanonda ono n'anonda. Waliwo ekibinja ky'abavubuka okuva mu constituency y'Ebulamuugi County eyo mu disitulikiti y'e Kalira batandise enteekateeka ey'okulaba nga basonda ensimbi okudduukirira omugagga Bernard Mugoya Mutebi yakazibwako erya Groben nga kigamba okuba nti ono kkooti yasindise ekiwandiiko kiba muyoole n'ekigenda ekyokulaba nga bw'ati asasula ensimbi obukadde 61 obumubanjibwa era ng'ensimbi zino alina okuba nga bw'ati asasula mu kiseera ekitali kigere. Kaakati embeera eno oluvannyuma lw'okubeerawo abamu ku bavubuka okuva mu bitundu eby'Ekasokwe bategeezezza nti mu butongole batandisewo enteekateeka ey'okusonda ensimbi babeeko engeri gye basobola okuddukira omwagala waabwe gwe bagamba nti bwe baagala asobole okuba nga bw'ati abakiikirira mu kalulu akasembedde. Waireyo tusonda kasente akowaireyo twakubita obuyibo wasuubira sente imeka ejo gye tutasobola asonda era isoire nkaaga twaba kasasula twaba ekyakaiko awantu wona nasasula kasente ako ekikusinza na mudimbu galulu Yesu bantu bateite tubakoola olw'ekisa kyanyu olw'okutaka olw'okulumirwa mwizi tuwe omwana waisu tumusondera kasente Omutebi Bernard Mugoya niyo muntu wa mu bantu niyo maita bataki ginenguuda tulimiire tambula tutuukayo twaba abaana basomye abalekerera bananga bakole kyo 7 abawemere nibalya banange lyafaanana nangu